batambudde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu tugendagenda ku disitulikiti y'e Luweero bano baagala nate babongereko ku nsimbi naddala eziri okumpi bukadde 33 ekituuka naddala ku nsonga z'ebyemiruka. Bano bagamba nti ebimu ebitundu binene nate okusingako ku bitundu ebirala nga n'olwekyo ensimbi eziba zibaweereddwa ziyinza obutamala. Bano bagamba nti n'emisolo egikuŋŋaanyizibwa mu kitundu kyabwe gyandibadde girekebwayo okusobola nate okukola ku nsonga zaabwe ez'okwekulaakulanya. Ekatobe nate nga ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero mukulu Kibirango Erosto wagira amaaso nakunnyonnyola. Bassentebe b'amagombola mu disitulikiti y'e Luweero bagala gavumenti esale mangu amagezi ensimbi obukadde 30 zegenda okuwa emiruka okwekulaakulanya zibe nga tezenkanankana kuba egimu minene ku mirala. Sente ezo tuzaagala nnungi nnyo twebaza gavumenti ku lw'okuzireeta. Naye nsaba gavumenti ebeere serious. Bwe mukolanga ekintu musooke mu consulting abantu ba wansi. Oddira otya esente n'ogaba mu miruka gyonna nga ziri uniform. Nze nina omuluka ewange nga bw'ogenda e Maracha oyinza okusanga gwenkanakana ne disitulikiti y'e Maracha nga muluka gumu. Kati oddira otya sente zigenda okugenda muluka omunene zigendera muluka omutono. Gavumenti kiyandibadde ekola kye kino yandibadde egaba sente z'okusinziira population y'abantu abali mu muluka. Bagala n'ensimbi ezisolozebwa mu misolo zibaddire so si kusookera mu kitavu ky'eggwanga ekyawamu nga babyogeredde ziroobwe nga babigamba Meeya Pascal Imarach. Mu gavumenti mulimba mafias abagala okusola gavumenti eno. Gavumenti aleeta local government neleeta decentralization. Nga local government zisoleza sente zino nezimanagingibwa ku district level nezikola emirimu zaayo. Naye kati lwaki centralizing sente zino ate nga tuli mu decentralization. Kugamba kwota bili namba sente ziri mu central treasury kati mulowooza zino local government ziri wansi zigenda kukola zite emirimu zaayo. Bagasseeko ensonga z'ettaka e Luweero zisalirwe mangu amagezi bwe baba baagala enkulaakulana. Ate abamu bakoze mu ntegeragana abamu tebabawadde byapa n'olaba ng'omuntu ali mu kunyigirizibwa nga ne kasigazza nakusikake banga bamugamba kumuwa ekyapa ate n'ekyapa tebikoze eki tebakimuwadde amaze emyaka 5. Teri kireese lutalo mu mataka nga kakiiko k'ettaka ne LC1 ne ba chairman LC3 be bakulembera okuleeta obuvuyo bw'ettaka kubanga si balambulukufu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Kibirango Erasto ategeezezza nti mu bwangu ddala bagenda kugonjoola ensonga z'ettaka. Kirabise nti waliwo obukiiko bwe bayita Sub County Area Land Committee nga buyingiza mu kusala n'emisango naye ng'abantu bafamu bali tebamanyi obukiiko obwo bwalondebwa kutunulira ttaka eriri public eritalina lino nga lya mayiro nti liri ludda walitannaga eriyinza okugabwa omuntu bw'asaba n'ayita mu bukiiko obwo Area Land Committee. Ssentebe Kibirango asabye aba disitulikiti endala nabo okuvaayo ku nsonga ya ssente ezisooka okudda mu ggwanika ly'eggwanga wabula ne yeerabira nti bwali bulyake mu gavumenti ez'ebitundu obwaviirako okuzibajjako. Era singa n'abala bwe banaakola disipulini zonna eza Uganda zikitegeerekeke n'ekisinga obukulu abalonzi bategeere nti gavumenti obwenkanya kati ebugjeewo kubanga baatulonda tukolere abantu ate kati gavumenti etaddeko obustrings etaddeko obugwa mu mirimu gyaffe gye tunaakola ndowooza singa n'abadisitulikiti zinaayimirirawo gavumenti yandibadde ekintu ekiddamu n'ekikyusa. Ku nsonga ya Parish Development Model RDC Rose Birungi agambye nti bagenda kutuusa endowooza y'abassentebe bwe kiba kikyasoboka. Era tugenda kulaba engeri gye tutegeeza ekikwatako balaba obanga basobola okubaawo modification yonna naye nga y'ensonga tugirabye nga kituufu emiruka egimu mitono okusinga ku miruka emirala. Eyali ssentebe w'e Luweero Haji Abdul Naduli asabye bassentebe bano okuwaŋŋaana ekitiibwa bakolere wamu. Ate buteekeddwa obutta lyolyomagana. Oyagala kukola ku ntebe meka? Byakawoya Samuel, Sorot TV, Omunyo.